Yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka nsookere ddala nsooke n'okuyisaayo baffe e Namibia yogayoga olugendo Ssaabasajja. Mukama tumweyanza okubeera naawe ekiseera kyonna nga akutukuumira. Kati kannamuse ne ku bulyo lwa Buganda olukulembeze olubugiriza Sseggwanga empologoma ya Buganda bwe mala namuse ne ku bajjajjaffe abakulu b'ebika bya Buganda mwe tusibuka. Olwo namuse ne bazzukulu bannange nga nsookera ddala oba nga nsingira ddala okutumira kw'abo abeekalakaasa ne mwenna abaabanja Kabaka waffe bwe tubadde nga tetumulaba era nga tetumuwuliza nga bwe kisaanidde. Nze mbayozaayoza olw'okubeera n'omwoyo gwa Buganda ogutafa era okubeera n'omukwano eri omukulembeze waffe Katonda gwe yatuwa, ate era ng'ogwennyini gwe mukwano bwe gulina okubeera erinnya ffe Buganda. Tuwulidde aboogera eby'enjawulo naye nga weewaawo obuwangwa bugamba nti nga otaasa Kabaka wo tobeera na musango. Kale bagamba nga abantu bulijjo okugoberera obuwangwa n'ennono nga bwe mbanenya nga bakikoze mweddeko mutereeze enkolagana yammwe n'amazima. Katugambe ekyabaddewo wano jjo nga terefayina zimaze okulaga Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku kisaawe, Mayiga yavuddeyo n'agamba nti abantu bakuume ennono mu ebyo bye yabadde ayogera n'ekyo ekitaddemu, naye ye ng'ali munda mu yo akologa amementula. Si ngeri ki katugambe gye tuyinza okuwaka ekyokulabirako gy'akola ekintu ekyo eky'okutawaanya ennono, nti teyandibadde ye mu kifo ekyo okubeera ng'alangirira eri Obuganda ku ntambula za Kabaka, obukosefu bwe, naye kwega okukituulamu ate n'alabika nga asinzira n'omwo n'afuukawo abalala amagezi ku nnono. Omuntu alimba bw'atyo ate n'amala ne yeekaza nga bw'avoola tabeera mukulembeze, oyo abeera muzigu. Kale kyaliko tajja kukisanga nga kyangu, mu butuufu kigenda kwongera kuzibuwala. Eggwanga lino Buganda ggwanga kkulu nnyo ate lirina emirandira ku ntandikawo y'omuntu. Kati oba emirandira giri mu mwoyo oba giri mu kifo ekyo nze sikimanyi. Waliwo abagamba nti omuntu eyasooka yatambulira ku bizinga by'Essese. Ebyo sirinaako bukakafu era sisobola kubinnyonnyola bulungi mu bunywevu, n'olw'ensonga eyo sisobola biwako bujulizi, naye nga mpulidde abantu abawerako nga bakyogerako. Nina n'ekitabo wano ekikwata ku nsonga eyo ekyawandiikibwa omusajja omu Muganda, naye mu ggwanga lino ery'Abaganda mulimu ebintu bingi abantu abamu bye balowooza nti buvumbulwa leero, naye ng'ate wano mu Buganda byamanyibwa dda, newankubadde nga n'abantu baffe abamu ekyo tebakimanyi. Biri mu bulamu bwaffe tutambula nabyo, naye ng'abantu abasinga tebamanyi bugumivu bwabyo mu bulamu bwa bulijjo obw'abantu ab'ekika kyonna. Kati simanyi oba kubawuliriza mulimu abamanyi akayimba ka Kayondo. Okagamba nti Kayondo bwe yasituka okuzina emabega waliyo akasefuliya kaalimu ensonzi yamulumako ennyindo yamuleetera obulwadde bwamutwala ku kitanda, ekitanda kyamumalako sente zamuleetera obubbi bwamutwala mu kkomera, ekkomera lyamuleetera okufa.
faawo twamalirizanga nga tugamba nti abange tutende Buganda akayimba kano kalinga lugero naye nga kayigiriza omuntu okutunula mu bintu byonna ebiba biriwo ebitambula kubanga ebintu bingi ebiba bigenda mu maaso mu buli kiseera mu nsi naye omuntu kwegala n'obitunula n'ojjamu ebintu ebimu n'ogenda ng'obigatta kimu ku kimu okusobola okutegeerera ddala obulungi ekigenda mu maaso ku nsonga eyo gy'obeera oyagala okwekenneenya n'okutegeera. Kati ekyo kye bayita okugatta obutonyeze mu lufuutifuuti ne bakigamba nti connect the dots, dot to dot, join the dots oba follow the dots. Bw'okigugula bajja kugamba nti kyava mu bifaananyi abasinga ndowooza tusinga kukiraba nga abaana be bakiwa ekyokugatta obutonyeze nga byatandikira eyo mu myaka gya 1900 ndowooza gyatandikira mu myaka gya 1800 naye mu 1900 ne bifuuka enjogera naye nga mu kiseera kino abasinga obungi bagijjukirira ku Steve Jobs abamumanyi kwabo abatandikawo ebintu bya kompyuta zino naye nga byo ebyakayondo mu Buganda byadda nnyo ne bajjajjaffe akayimba bakayimbanga nga bato kyokka nga bw'obanga kwegamba ng'omuntu bw'owuliriza akayimba ako ng'omuntu ataagoberera nsonga eyo nakulaba buvuna buddo bwayo bwe yasanga kayondo ng'akaaba bw'atalina ssente yali asobola okugamba nti musajja mugayaavu oba tayagala kukola so nga mu butuufu omuntu bw'ati abeera akunyumiza obutamanya bwe naye nga abufunyemu mu ngeri y'okubwekuluntalizaamu ate nga okwogasseeko n'okubeera nti abeera tagezaako kunoonya kumanya na kutegeera. Kale tulina okwemanyiiza okugoberera ensonga naddala ezitukwatako ennyo ng'ez'eggwanga lyaffe nga bwe kiri ku bintu ebibadde bigenda mu maaso ne ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga n'omumatikkira tegannabaawo ebintu ebizze bigenda mu maaso kati n'okutuukira ddala wano wetuli nze ndowooza nti eyo yenjawulo gyendaba wakati w'abantu ababanjizza Kabaka n'abatakikoze. Enjawulo ya kubeera nakumanya na butabeera nakumanya naddala okumanya okuviira ddala ku Buganda era ne Bassekabaka baffe ku byafaayo bya Buganda ebyedda ne Bassekabaka baffe ebintu bye baayitamu okuva beeru bwe baatulumbagana. Akagera akalala era ak'eggwanga ly'Abaganda kenjagala okubabuulirako ke k'abaana abaasigala awaka nga taata waabwe agenze taata waabwe yali agenze kuyigga nga mama waabwe agenze ndowooza kusaka mmere babeera bali awo Wazzike n'ajja n'abalumba kati Wazzike n'ababuuza nti kitammwe azzeewa abaana ne bagamba nti yagenda kuyigga ssebo Wazzike yagenda kuyigga tetumanyi lwalidda kati Wazzike n'ababuuza nti kati naalyaani mpozi naalyammwe ne bamugamba linda tukulekulemu ssebo Wazzike oli tuli edda nga tugezze kati saagala ako kandeke kayingiramu nnyo naye kyembadde njagala obbagambamu ekyo nti engero z'Abaganda ez'abaana ezisinga obungi zirimu obuyimba n'olaba engero nga Njabala Owaswa ng'olimba abaana entula Ssemusajja agenda Kiri omulangira Wakayima we yayimbira nti kano akafudde amagezi mpa abaana Kisawo vuga Wampasa waani n'obulala kati ng'omwana kye nalaba mu kyo nti ayiga nti bw'obeera mu bizibu yimba ebyo sijja bigenda wala nnyo mu ngeri gye twabikwatako ne tubirambululako ne bannange naye nga twalaba nti okuyimba kwayamba nnyo Abamerika abaddugavu era n'abantu abalala babadde batwalibwa mu buddu ne mu bifo eby'enjawulo tulaba ne mu Bayibuli nga era Abayisirayiri bwe baakwatibwa bayimbanga era olw'okubanga bayimbanga bali bokka na bokka n'abalabe baabwe ne babagamba ne mujje mutuyimbiremu kati bano ne bagaana
ng'ennyimba zaabwe bazayimbira bo bokka nga tebaziyimbira mulabe bwabwe nga bagamba nti tuyinza kuyimba ennyimba za Mukama mu ggwanga eritali lyaffe bwe baagamba naye ate nga bagamba nti baziyimbanga. Kati wano mu Buganda abayimbi baali bantu bakitiibwa nnyo nga mu buwangwa be bantu be baagambanga nti Kabaka nga tabasiba singa kyonna kye bakola bakikola ekisobo bakikoledde oba kyonna ekisoomoozo oba ekyengeri yonna nga bakibeera bakikoledde ku mulimu gwabwe ogw'okuyimba kubanga baawabulanga ensi nga baleeta endowooza empya kweganga baleeta ebintu bingi ebyenjawulo ate mu ngeri eyinza okujumira abantu ate abantu ne babirowoozaako oluusi ne biba nga byaleetanga oluusi babeera bamaze okubirowoozaako bulungi ate mu biseera ebyedda abayimbi tebayimbanga nnyo lwa kumanyibwa kufuna ssente bayimbanga kubanga kyekyali ekitone kyabwe bwe bwali obutume bwabwe kyekyabajjiranga okukola era abasinga obungi abaakikolanga nga bakikola bulungi nnyo naye oluvannyuma abantu baatandika okuyimba ennyimba olw'okumanyibwa olw'okukola ebintu ebinaacakaza abantu kwegamba ne babeera nga bayimba nnyo ennyimba eziwagira obwenzi kati okwo bwe baagattako okusula mu biduula ekya buli lunaku ekitiibwa ne kibeera nga kikendeera kati abantu kwekasiga kitiibwa kyakendeera naye abantu ne batandika okugamba omudongo kweganga balina obulamu bwe baatandika okubeeramu n'okweyisaamu abantu bwe baatandikanga okulowooza nti si bwa kintu kiramu nnyo nti oba si bwa buvunaanyizibwa naye kati bw'olaba ekintu gye kizze kitambulamu owulira obuwemu bwennyini okumukola amagambo ng'ate abayimbi bennyini no bwe bagamba nti Museveni ye yabafuula abaakabi ye yabafuula abantu so nga ate ne mu bitiibwa ebigambibwa kwegamba ebitiibwa bye tuyinza singa tubeera tutudde okubalirira ebitiibwa Ssaabasajja Kabaka byagabidde abantu abakoze emirimu egy'enkizo sirowooza nti waliwo abafunye ebingi kwega waliwo ekisaawe eky'abantu abaweereza abafunye ebitiibwa ebingi okusinga abayimbi kati okwo okugamba nti nno aba Republic be babajjeyo era be bafudde abantu butamanya byafaayo kubigatta ku bizze bibaawo era n'ebiriwo kwegamba obutagatta butonyeze naye abayimbi ennyimba nga bamaze okugatta obutonyeze n'okuwulira omulanga gw'abantu katugambe nga Hassan Nduga Bamweyana Sir William Kibuuka n'abalala waliwo n'abayimbi abamu nga olwo lwe luyimba lwe basoose okuyimba nze lwendabyeko nga nsoose kubalabira ku olwo naye nga bakoze omulimu gwa ttendera tubeebaza nnyo kati nga nkomekereza eddoboozi lino njagala nkikole nga mbalambuliramu katono ku njuyi ebbiri eziri mu kusika omuggwa mu Buganda mu kiseera kye tulimu kino naddala kino ekintu kirabise nnyo kyeraze nnyo ku nsonga ya Kabaka bwe tubadde tetumulaba nga abamu ku ffe abagoberera obuwangwa nga bwe bugamba nti Kabaka ateekwa okulabikako eri Obuganda waakiri omulundi gumu mu mwezi ate Kabaka okujja oli n'akulaga ekifaananyi aba talabise eri Buganda kweganga tasiimye kulabika eri Buganda okugamba nti olaze vidiyo ekyo Kabaka batalabise eri Buganda kwega wabaddewo ebintu bingi nnyo bye boogera bannaffe oludda luli nga bakwatidde ddala obulimba ne bagafuula amazima olaba batuuse ne mu demokulasi zaabwe zennyini ne bagamba nti ate abantu lwaki bagenda okwekalakasa mbu baaswaza e Namibia bagamba nti batambulira ku demokulasi nabo kye batambulirako tebakimanyi empagi enkulu ennyo eya demokulasi kwe kwekalakasa abantu ne balaga obutali bumativu bwabwe kubanga bw'ojjawo okwekalakasa abantu bakulage balaga abafuzi baabwe nti kino yoba tekitumatiza oba tetukyagala awo kisigadde kimu nti bwe mukikoowa ne mutuuka bwe mutuuse mukwate emigo be be mukuba okitegedde eyo ngeri nga yakuteesa okuba bangi abantu ne bajja ne babategeeza kye babategeeza era ebiseera bisinga babayitanga ne bagamba kale mujje tuteese twogere ku nsonga eyo
oluusi wabaawo okukyusa, oluusi tewabaawo, naye ng'ebintu ebyo byonna byagogolimbo wa bwereere. Kubanga era nakakati olaba nti nno okwekalakaasa wonna we kubeera, era kubeera mu okukubagana n'okunyiigagana. Kwegana ne kirabika nti ndowooza obadde mukulasa akaddiye ennyo ng'amazima ng'obulimba bwe bubeera nti kituuse we kituuka ne kitomera ekisenge. Naye ku ludda olumu olwafano mu Buganda olw'okusika omugwa kuliko nga bwe nkugambye nti nno abagoberera ensonga era ne bagatta obutonyize. Ekintu nga bakijjira ddala ku mutonzi eyawa buli ggwanga ettaka lyalyo lya buli ggwanga n'abawa n'olulimi n'obuwangire bwabwe obwa buli ggwanga n'okumanya kwonna buli ggwanga kwe lyetaaga era n'obukulembeze. Tewali kintu kyonna muntu yenna yajja ku nsi kuno Katonda kye yabeera nga teyamutegekera. Kati va ku bana abajja ne babba abantu ne basanga nga tebano b'emawanga ageerabira ne gazaalira abaana baabwe ne bazaalibwa mu bbanga, naye ffe abaatusooka ebyaffe baafuba okubikuuma wano mu Buganda era nga tutambulira ku nfuga ya kizadde ya mukwano ey'Obwakabaka nga tukulemberwa okusookera ddala babaaba, bamaama, bataata, basenga, bakojja ne bajjajja, nga bajjajja be bali ku ntikko era ng'akulira bajjajja ye bbaffe Ssaabasajja Kabaka. Kati eby'omuwambi omukoloni bino bw'abigeraageranya ku kino ng'alaba tebikubika, alina birumba na byuma kubanga tabyagala, kubanga si byangu byakuyingirira wadde ng'afubye nnyo okubisonsekamu abantu be, naye ng'ate kimutwalira ebbanga ate nga wadde ye ayina obudde, kubanga obuwambi bw'abakoloni busikirwa ng'era bw'olaba era n'abo abakolagana n'abakoloni, ekyo nakyo nakibagambako dda, abakolagana nabo basikirwa. Kati n'abaana ba Museveni bajja kukola ekyo, n'abamayiga bonna basikirwa era kyova olaba nti n'abansibirwa n'aba Apollo Kagwe era bakyakirimu ekintu byonna byakusikirwa bya mwoyo nga buli ajja akibeeramu ekyo kibagamba nti bitambulira ku mijiji n'emijiji. Ate nga naffe be bajujubya naffe era naffe ebyaffe bya busika kubanga ffe tuli ku busika bwaffe Katonda bwe yatuwa na bali abaasika okujja otujooga n'okutulumbagana ab'omwoyo mbi nabo batambulira mu busika. Naye mu bulumbaganyi bwabwe obwo ekyabangwira kwe kuwamba essiga ly'Obwakatikkiro erikulembera abakozi b'emirimu kwegamba si abakozi b'emirimu nayo obukozi bw'emirimu. Tebakulembera bakozi ba mirimu, bakulembera essiga lya Katikkiro likulembera obukozi bw'emirimu mu Bwakabaka. Katikkiro takulembera ffe ng'abazzukulu mu kintu kirala kyonna okuggyako mu kukola emirimu. Bwe tuba tugenda okufumbirwa, okuzaala, okwalula abaana, okukola ebyo bajjajja be batukulembera era be babikolako. Katikkiro tabirinaako mulimu gwonna olw'okuba kati beewagiranankani beewagala ne beegaziya. Kyova olaba nti abantu bangi bajja n'ekirowoozo ekiseera kino nga baga nti Obwakatikkiro buveewo. Gwate bwagenda ne butemula Ssekabaka Mwanga, ne butemula Ssekabaka Chwa, ne butemula Ssekabaka Muteesa, ate nga n'eri emabega yonna ndowooza bwako, naye wano we busingidde ddala okukola ebintu ebibi, ate nga butemula n'abantu abalala aba bulijjo, butemudde abalangira n'abambejja n'abantu abalala Abaganda. Kakuba kati bivuddeyo kakati amabaluwa ne gafuluma ne galaga ettemu eribadde liva Mengo nga likolebwa ku Baganda. Kakati omukoloni bw'agenda n'awamba essigere ly'Obwakatikkiro n'alyoka ateeka omwo ababbi n'abatemu abatalina nsonyi yonna. Kati nga bw'olaba Mayiga byakola kati mu butuufu mukikkiriza akirinamu ekitone, alina talenti ey'okwegira wadde oluusi ayinza okwogera nga ye yagula omutwe, oluusi n'asekaseka ebisikoseka ebiseka gundi ebyomukwatire mu gundi ng'oli bamukutte n'engalo mu seppiti ne yeesesaasesa mbadde ensaaga, naye nga
ebyo ffe byetuwakanya twagala ensi yaffe etambulire ku bwakabaka nga Katonda bwe yagereka. Ekyo kye kisinga okuba ekikulu. Singa Katonda teyakigereka, singa tetukkiriza nti Katonda yatuteeka wano, era singa tukkiriza nti tulina emirimu gyaffe egitutangirwa okukola n'ebintu bye yatutuma bye tuteekwa okutuukiriza bye tutasobola kutuukiriza nga tulina abantu abatali ba mukwano abatuwebereze ku mitwe. Era twagala ensi yaffe ebeere ng'ekulembera mu mukwano, si byakusika mugwa na kuyombagana na kukubagana nga bino ebya republic z'ekikoloni bwe biri. Kati abawagira enkola y'ekikoloni kati ng'abamu ate bakikola bali mu Mmengo batuula omwo ne beeyita ab'obwakabaka kubanga enkola yaabwe bulimba, batambulira ku bulimba. Kati abo betutawankana nabo be batawanya kabaka waffe, be babbi b'ettaka, be baagala okulyawo olulangira, bayingizaamu abalangira abataliimu, basekeeterera abataka, balina abataka abamu be baateekayo nga tibali baayo, abalala ne babakwata ne babakola bityo oba tebakyakola nga abataka baafuuka nga mizannyo myonoonefu. Ate nga kwegamba ne babeera nga batiisa n'abantu kubanga Mmengo yennyini abantu bangi bawedde obujulizi nti abantu b'Emmengo babakubidde amasimu nga babagamba nti temuddayo kwogera ku Buganda, mujja kiraba. Abantu b'Emmengo abamu nga bababuulidde n'amannya gaabwe gennyini. Okitegedde abantu abali Emmengo. Naye ng'olutalo luno okusingira ddala lwa mwoyo newankubadde nga bano bagezaako nnyo okutulaga nti nfuna kyendya ndyawo. Teri muntu ayagala mmere atyo. Teri muntu mukulu musiru bw'atyo alowooza nti ayinza okuwangalira ye n'abaana be kubanga talowooza ku bazzukulu nti bajja kulya ebyo nga bano bemulya bemunyigiriza lunaku mwongero bajigiriza mubafutura mubamalawo nga bo bali awo bagani mulye. Ne weebeera nti ng'ogikamu ogirekeramu ag'ennyana. Kati ekikulu kye tulina okusooka okutegeera kyekyo nti ebizibu bye turimu byonna leero byatandika n'abeeru abajja mu Buganda mu myaka gya 1800 eyo nga bazze okutuwamba. Abantu bano ekyabaleeta kubba kutta na kusaanyaawo, bantu ba mwoyo mubi. Era kino bakikola bino babikola mu buli ngeri yonna esoboka ebyokubba okutta n'okusaanyaawo. Kubanga kakati waliwo ebintu by'olaba n'ogamba nti kale oyina ensi weekwatira abajegabo kubanga abantu baffe bangi bambi waliwo obujego obutambula. Kati anti n'abatebi bagamba nti ajoga omujega ajoga alatta. Waliwo omukwano gwaffe omu yagamba nti gwe bwe oyagala okigezaako bwe kikola omuntu atunudde eri mu ntebe eno bwaweeweeta kakkapa ku mutwe naye n'amalaza amaaso n'asanga awadde kakkapa waliwo empologoma olaba emisinde gy'atwala. Kati kino kiringa omuzigu ng'akuyingiridde era gwasookerako okufutiza yennyinimu ye kubanga omusajja abeera alina amaanyi naye ne bwekabeera katini nga kampi era akakwata alina okusooka okukamalamu ennankani alabe nga akalina wakafutiriza n'akateekawo kubanga awo Katonda we yateeka obuyinza obukulembera amaka. Era kino ndowooza nti abasajja be bandisinze okukitegeera. Oluusi kitwewuunyisa nga abasajja tebategedde kubanga amaka ge galinga bw'onoolaba obwakabaka eggwanga nga litambulira mu bwakabaka. Era abasajja abasinga bandibadde bategeera nnyo kabaka n'ekintu kyalimu ekiseera kino kubanga nabo kyekintu kye babeerako nga bagezaako okutambuza amaka gaabwe. Nze ngenda nendaba abasajja bwe babeera bagenda ng'oba mugenzi okukola emirimu. Abasajja bamanyi nnyo okuyamba abasajja bannaabwe naddala omusajja wagani munange nina abaana nina biki. Gwe omukazi ne bw'onoogenda n'ogamba nti olina abaana. Balina abasajja engeri gye batakutunulako nnyo nga batunula ku musajja agaye nti nina amaka. Ate ng'abasajja era baba balwana ku nsonga eyo ey'okulabirira amaka gaabwe ate bo bamanyi okukiteekamu busungu. Okitegedde fe abakazi ogamba kale tebampadde emirimu n'oddako ebbali n'okaaba.
ye omusajja atafuna ngeri ndala gyagenda akiteekamu okusindikagana n'okulaba nti ateekwa okuzzaayo amata g'abaana na biki ebyo. Kaakati n'olaba nti nno olw'obukulembeze obwo bw'amaka Katonda bwe yawa abasajja nti nno omulumbaganyi yenna bw'ayingira ku bo kwasookera. Era nze kino abasajja nsuubira nti nno bo babeera tebakitegeera bulungi nnyo kubanga sitooza nti waliwo omusajja abeera n'amaka oba asuubira okugafuna n'atalowooza ku ssaawa eyo ey'okulumbibwa omuzigu oba abazigu kagambe ng'oba bamuyingiridde oba nga bamusanze mu kkubo ng'atambula n'abantu be. Kati omuzigo oyo bw'amala okubaako bw'ateeka nnyinimu mu buwambe, awo n'akwata omukyala n'abaana n'alyoka atandika okubawa amateeka ge, gwe tuula wano gwedde eri siraba akola kino tewaba ayogera atya. Oluusi kwegana n'atuuka n'okubeera ng'abasombesa eby'obugagga byonna mu ngeri y'okubeera nti abeera atandise okubba ng'olwo amaze okubaako waateeka nnyinimu. Kyenjagala okubagamba wano kubanga ekyo kinzijidde essaawa eyo okukyogera nti nze ndaba nnyo nti Obwakabaka butegeera obukulembeze bwa taata mu maka. Ojja kulaba enjawulo ekirimu era awo abantu bwe beeroopera abatakkiriza mu Bwakabaka wadde babwerimbiseemu nga Mayiga. Kabaka kyava agamba nti abasajja mwe basaale mu kuwonya mu kulwanyisa Mukenenya tuwonye omwana ow'obuwala. Kati gwe bw'owulira omwana ow'obuwala obeera olowooza nti agamba abawala abato bokka, naye buli mu kitonde kikyala kyonna mwana wa buwala. Kati ye abakutegeeza nti abasajja mwe muba mulaba engeri gye okuva ku bakyala bammwe okutuuka ku baana mwe mujja okubeera nga mukole amateeka mu maka agayinza okuyamba ku mbeera eyo, n'omukyala agamanye n'abaana bagamanye, naye ati okimanyi nti okukola amateeka naye wennyini olina okweteeka mu mbeera erabika nti nno banno babeera bakuwa ekitiibwa ne bamanya nti abakyala bakyagala, kiri mu butonde bwabwe nti baagala abasajja babakulembere. Naye kwegamba nti oluusi omuntu ayinza okwagala okubeera nti akulembera naye nga tasobola, kati nga Mayiga kyava yayimirira katuti n'agamba nti abakyala mulekerawo okuzaala ng'obumyu. Toyina mu Bwakabaka siggwe w'abakyala amateeka. Basajja kati gwe bonootandika obbagana okuzaala ng'obumyu, kati omusajja bw'anaaba ayagala abaana bangi onookikola otya? Kati omukazi awulirize gwe bawulirize bba. Kyovula nti mu Bwakabaka ye Kabaka ateesa n'abasajja be n'abaga nti abange tukole bwoti ne bwoti, abakyala baffe tukole bwoti, bakino tukole tutya. Naye kyovula nti bino bintu bya mukwano bya kutegeeragana. Kati kyovula nti oli ayagala gyewo omusajja ono alowooleza amaka, alina obukulembeze, avaako ebiteeso era yasalawo nti tukole tutya oba tukole tutya. Omuzigo ono oba ayagala gw'abasooka okunafuya. Akati alabe nti nno amaka gasaasaana. Kakati kyava nga mu Bwakabaka afuna abantu bakolagana nabo mu maka. Omuzigo ono kwegamba mu Bwakabaka ng'omuzigo bw'anaafuna bakolagana nabo mu baana abawaka. Era oyo nno abajja bakola bubi kasita afunamu abaana basobola okukolagana nabo abajja bakola obubi obw'amaanyi. Kubanga atandika okumanya dirwe muyingira, dirwe mwebaka, dirwe mukola kino, sente ziruddawa, kitaawe alina sente meka, muyina TV, muyina kino, muyina biki. Kati noono omuzigo afuna abantu bakolagana nabo nga bali munda mu Bwakabaka. Abawaanawaana n'abatenda amagezi nga bwe baasoma ennyo, nga bwe bakola batya. N'abako byabasuubiza n'abakwatiriza n'obulabulabo basobole okumuyambako mu bigendererwa bye. Kati nga abakoloni abazigu abo abakoloni nga baakajja baabula Omuganda asobola okubakolera emirimu egyo. Ekyo ebitabo byonna bikiwandiika n'abakulu baabyogeranga. Era kati okuwamba kubaleme. Naye olw'okubanga ne mu ntalo bwe baali balwana nti abantu abali ku ludda lw'Obwakabaka manya nti nno ate olaba kwegamba nti bwe baalaba nga tebafunye bantu be basobola kuteeka wadde baali bakoze amadiini gaabwe na biki byonna, naye esaawa eyatuuka ey'Obwakabaka abantu badde eri.
ewa kabaka waabwe kati kwe kuleeta abayindi abanubbi okubakoolera ogwo omulimu ogw'okukwata ebyuma n'okujujubya abantu ate ekyo bakikola mu nsi zonna sigamba nti bakikolera mu Buganda mwokka ekyokuleetanga abagwira era ne bwe baali baagala okugenda okulwanyisa abamawumawu bakwata amagye ag'abanubbi okunaamini yaliko ne babatwala okugenda okulwanyisa abantu b'omu Kenya kati mu bagwira baabwe be baafuna mu Buganda ogwo oluvannyumako kwegamba okuva lubasooka okujja olwo baaleeta abagundi abo bembabulidde abayindi n'abanubbi kati oluvannyuma nga bafuna baagala abantu abanayingirira ddala munda bamanyi olulimi kwe kufuna ba Apollo Kaggwa n'abantu balaba Musaayi Mutabike n'abalala bemumanyi era kyova olaba nga ne kati be bajjudde emmengo ne mu gavumenti y'ekipoli kya Uganda ate era bwe baba bawandiika abantu tebawandiika nnyo muntu ali awo nga weesimbu nga wampisa basooka kumwekebejja ne bamulaba ng'asobola okukola ebintu eby'ekikanga ekyo kubanga waliwo omuntu ayinza okuyiikiriza omuntu nga tamumanyi naye waliwo omuntu omulala nga ye bwe babeera bamugaye nti tujja kufuula ekyawaggulu oba kiki ng'ayinza okukola kyonna kye baba bamugambye okukola nga talina kintu kyakulumirirwa muntu munne ate kati bw'omuwa nga si wa ggwanga lyo ne bamumwerako n'ebigambo mubi yeepanka yeeyisa biki ebyo ng'olwo afuukira ddala ekintu ekirala ne bwe baba nga abantu bamwagadde era tekiraba nti kya mugaso nga mayiga abantu bamwagadde bamwagala batamumanya kubanga waliwo abalala abalina galubindi mu myoyo nga balaba ebintu kati ojja kwebuuza nti lwaki abeeru tebaagala baana baabwe kuzaala mu bantu b'amawanga amalala naddala abaddugavu ekyo yongera okyebuuze lwaki abazungu tebakyagala nze nabawulirako olumu nga bagamba nti basaabulula omusaayi gwabwe ne bagunafuya bwe bagamba nabaga nti ani asinga okudduka emisinde kati olwo ani anafuyaani wano Muhammad Ali yatugamba nti yandikubye nnyo ebikonde n'ayasana ebisenge singa teyali mu musaayi gw'abeeru nti gwamunafuya aye akati bano bagamba mbu ate ogw'abaddugavu gwe gusaabulukuka ne gubanafuya bo anyway buli omu kisinzirawo wakirengeredde naye nga kyebava tebaagala Musaayi Mutabike naddala ogw'abaddugavu kubanga tebabalaba nga ababeera abaabwe ate babasuubiriza enkwe ate naddala olw'okubanga bamanyi ebintu bingi bye babadde bakoze abaddugavu mu myaka egiyise kakati balowooza nti bano abaana bajja kula babiri bagwe ku ludda luli ate bo babatwale ng'abaabwe ate kibasale era bo olw'okumanya nti nno abaana batera okubeera n'enkwe bwe batabulwa sigamba nti bonna ngamba nti ebiseera ebimu kwegamba bo bamanyi nnyo okubasookerako babanoonya abantu ab'okukozesa naddala abaana abazaalibwa abakazi abeeru abeeru babeera baagala nnyo abeeru kubanga munnange n'otobeera munda ya munna ate n'abeera nga yakulabirira yakulisa yakola kino otomufunako kwagala nakumanya ate nabo bibamanyi abakyala bibasomesa abaana baabwe kati kubanga abakazi be batambuza obuwangwa mu buli ggwanga era bakugamba nti ng'oyagala omwana abeeko ekintu kyakola mu bulamu buno gwefuna omukazi okimusomese bulungi azaale omwana oyo amulabirira amukuze ng'akimubuulira kakati ennaku zino babadde ng'eyo Bufalansa bannaffe abeeru abakoloni nga bayomba nti Emmanuel Macron omukulembeze waayo oba omufuzi waayo nti abakoze bubi kubanga waliyo ensi z'omu West Africa eyo ezirabika nga sinaba nze kyegendereza bulungi kumanya ddala kikigenda mu maaso naye zirabika nga ezigenda zisumulula enjegere nga banna bwe babanenya nti bwe bateddeko mu bbanga ttono abeeru be bajja okubeera nga bajja mu Africa okunoonya ebyeyo kubanga jjukira nti nno Africa yesinga yegundi yesamazinga esinga okubeera engagga mu nsi yonna era abantu bangi nnyo abakola bye bakola
ebikola bye bakozesa raw material babijja mu Africa kale ne babeera ng'ekyo kibaleetera okubeera nga batyamu. Kati Abaganda bwe baalinga abaggwaayo bonna nga bagenda bategeera ekyabajjira, Abaganda abagundi abakoloni ne basalawo okugattika amawanga, kati ne balyoka waggulu abo bateekawo baddugavu bannaffe ababakolera omulimu gw'okutujujubya. Kati ng'olwo bo bali wali ebbali we basinziira okuwa ebiragiro. Era nga bwogera n'ogamba singa omuntu yenna agenda mbeeru n'agamba naye lwaki mukola buti kaga nti bali abaddugavu bannammwe bye babibakola mubagambeko mwe bali be babakola ebyo, bo omusango gwonna bagukwata nga baguteeka kwabo. Naye nga waliwo abazungu abazze ne bawandiika ebintu nti bagenda ne babagamba ne mukole kino, naye ekikulu kiri bwe kiti nti ne bw'obanga omuntu akugambye ndi ngenda kukolako obulabe, toyinza kugamba nti nze okusigalawo kankanyuga omu ku omu abantu wansi wa bbaasi. Okitegeera abantu kabakuba emiranga nze omu nsigalewo nze ne famire yange. Kirowoozamu nti kiyinza okubeera kirala nti omuntu yandinoonyeza engeri endala gy'ayinza okikwasaganyamu. Era kyemuva mulaba nga gavumenti y'ekipoli kya Uganda kyenkana ekola ekintu kimu kyokka kuwa amateeka, tewali kirala. Era esaawe namujja kuwulira nti amateeka agenda kukibuka, okulonda kugenda kukibuka, tojja kuwulira nti nno oba balinawo ekintu kyonna kye bakoze ekiyamba, okuggyako ng'ate ne kye bayamba nakyo kitya, kubanga kibeera kyakwewola buli mulimu gwonna gwakubongera bateeka mu buddu. Kwegamba nga n'amateeka ago gonna kweganga n'amateeka nago ge bagwa n'ebyo byonna bye bakola byonna gayamba buyambi oli eyajja okubba okutta n'okusaanyaawo. Kati beebo abantu abali mu kugamba yeeyo akanuula bikya ke tulimu akali wakati w'abantu abali ku ludda lwa Katonda n'obutonde n'obwakabaka ne Katonda engeri gye yagereka ensi ne gye yagereka abakulembeze n'omukulembeze gye yatuwa n'obuwangwa n'ennono n'engeri gye birina okutambulamu, ate ku ludda eri neebaayo ababiwakanya, abawagira omwoyo omubi, abakolera abakoloni, abaagala okutufuula abaddu, manya nga okutukumira mu buddu kubanga kyekyo kyatuyingizibwamu dda, abaagala batubbeko ettaka lyaffe, abaagala baleete abo bonna bakulimba n'okulimba, ebyo byonna bibisiyaga biki byonna babirimu byonna bintu byabwe, abaagala obwenzi bubeere mu ggwanga, abaagala obubbi bubeere obubbi, abaagala buli kimu kyonna ekyonooneka, abaagala abakazi babeere ebyawaggulu ku basajja, abatakkiririzamu ekyo kyaga nti abaana bateekwa okubeera abawuliza eri abazadde, ebyo byonna tebabyagala. Beebo bwe tuli okusika omugwa nabo, beebo abalowooza nti kabaka okubeerawo kwe kibakola bubi, baagala babasulemu ensesage, baagala babakuume nga temuli basanyufu, baagala mubeerawo nga mubulankana nga temumanyiwe mudda. Beebo abawa kabaka waffe ebiragalo ebibi, beebo abaagala okubba olubiri lwa Ssekabaka Mwanga, beebo abaagala n'okutwala olubiri lw'ebbanda n'olwekireka, beebo bennyini abatugoba ku ttaka, beebo abajja ne bakwata entobazi ne baziwamu ne baziwamu ebintu ettaka ne bagamba abantu bazimbewo, ate bwe bavaawo nti ate mubiveemu nga n'okubasasula tebabasasudde. Beebo abasazeesaze mu nnyanja ne batta ebyennyanja byonna ne bagoba abantu baffe mu kugira nankani mu kulabirira ennyanja yadde ogivubako. Beebo nti bwe basangako abavubuka nga bakuba amasasi nga babatta, ennaku ezo balina omuvubuka gwe battira okwo. Beebo abakulembeddemu okulimba Abaganda nga bakolako ebikolobero nti Buganda ku ntikko. Beebo tebalina kye bayiga, buli kimu baagala kusobya kisobye. Beebo abavuluga obuwangwa n'ennono. Beebo abafutiza abataka ne badda mu nsonda ne basirikira eyo, ate n'abasirikiddeyo bakoze bulungi kubanga abo baganye okugira ky'okutyoboola obuwangwa n'ennono. Kubanga kyandibadde kikulu nnyo okwaba abantu abagenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka, ffenna twandikiwagidde singa bo bennyini bagamba okola mu ddwaliro tekitegeeza nti omulwadde bw'ayingira gwo bakolako, oyinza okuba nga gw'oli mwezi. Ebintu bya Buganda bigereke, buli muntu alina omulimu gwe kyateeka okukola. Bwe bandigambye nti nno tufunye omukisa ogugenda nga bagamba nti nno Kasujju Lubinga Kasujja aluwa, waliwo n'abakyala abo bwe bagamba nti abateeka okugenderako nga mukuŋŋaanya eyo gurupu nga ffenna Abaganda tubeera amabega nga tukiwagira.
nemwe ne mugenda mwekka ne mukola ebyamu bimwagala mwandikame nti bali twabagambye ne bagaana naye mwe mugenda ate bwe mwagenda okwogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka tuli ku nsonga enkulu ennyo Kabaka waffe ali luddawa ate mwe muli mutwagala kuzimba bizimbi byakugira nankani bajjajja batuulemu simanyi bakole ku nsonga z'abazzukulu ffe twagala kubeera ku butaka tukibagambye emirundi n'emirundi twagala tujjeeyo ku butaka gye muba muteekateeka ebintu abazzukulu bamanyiira nti bwe bukulembeze kyekyo kye buli timwe mulina okumanyisa abazzukulu bajje gye muli bwe mugamba nti kakati mwe mugenda kukoleramu ki ng'abazzukulu bamaze okubeera ng'ebintu byammwe tebabyagala nga tebabeesiga nga babatya nga baluza n'okuluza ne mubalyamu enkwe kati beebo abawagira abakoloni ne mubajjajja abataka mwebali ne mubalangira mwebali waliwo bwe nawulidde yayogedde n'agamba nti kakati bw'abadde Kabaka taliiwo kibadde kituyamba ki kati bwakomyewo tufunye ekikwegamba ekkabyo eko efubitizi omuntu n'abanga ayina ekikakampa ky'obubi ku mutima gwe beba bafuba okusobya buli kimu tebalimu na buntu bulamu tebalimu na ggonjebwa boogera boogezi bigambo nga balowooza nti banaabyogera abalala ne batya era beebo bano bennyini bagundi bakagere banna bawasajja bani abagoba abalangira n'abambejja kati nawulidde mbu yagenze kusimba muti omuti gwono oyagala Katonda yennyini yagamba nti bw'oba ogamba nti baganda bo bw'oba ogamba ddala ng'oli mwana wa Muteesa okujjako okwewoola mwe mwennyini kakati gwe Muteesa yazaala gwe wekka alaba munamuna teyabazaala egyo emiti gyono oyagala Katonda kye yagamba nti kyova oga nti oyagala nze naye nga baganda bo tobaagala bw'oba ogamba nti baganda bo nga ddala obalina ku mutima ng'oga nti be yazaala kitaawo baganda bo era be babasasudde abalangira n'abambejja aboogera ku Ssaabasajja ebigambo ebyettima era bye mbagambyeko na luli abafuna ennugu ng'abantu babanja Kabaka waabwe abo nno bali si bangi nnyo naye balina gundi andi baba batubulira nti balina akawunti si nnyingi babadde boogera na buli kati era mwagale Katikkiro emitima mu kiyiga ekyo mwenna abanjala emimwa mu nnyanjala eyo etali ya buvunaanyizibwa mu kitegere emitima tebagiragira emitima tegitwala orders oyinza okugamba omuntu tolansi ogwo kutegeera nagala wayiwe siitola jakunkoba n'atuula naye omutima tolowooza nti gukwagala kati gufuddeyo nnyo tikale kantuule kubanga oli nedda ate guyinza okuba nga gwongera nakuvuma ate jjukira ni mu mutima obuzira mwe busula gwe gutuuka ekiseera ne gusala nogandi nedda omanyidde ekimala ne gubulira obwongo nedda awo tetujja kgenda bwe tutyo essaawa n'omutima guba gunyumya n'obwongo biba binyumya kati beebo abakoze effujjo erya buli kika ku Buganda yattu era nga n'entegeka ey'okukwata amawanga amalala nago bagasaanyeewo nayo bagirina omugenzi Saamu Njuba yawandiika mu kitabo kye The Betrayal nti abo abababba tebagenda kulekayo okujjako nga mwerwanyeeko ne mubakomya ne mukomya n'ebikolobero bye bakola timugenda kikola nga mubejjeeko naye ennyo nga mumuyinza okitundira ng'ekyo kizibu nnyo buli ntalo zibeerako ekika kyazo abantu bakutte ebyuma bataayiza buli wamu buli wawulira nti waliwo abeekalakasa ne bavayo n'ebyuma Katonda ayina enkola nnyingi nnyo ziringa omusenyu guli ku nnyanja era bw'aligamba nti ntuuka ne bwe muliwa n'ebyuma byammwe byonna nga mubikutte ng'era mwabikutte ne mubiwa ne gundi ne oyiro byonna ne bibeera nga bitereevu bagenda bayitako ate oba amanyi n'okuweereza amagye okuva mu ggulu mwe mulowooza nti ezo ngero yagamba nti nno abasirusiru balowooza titeri Katonda ate awula ne bagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera nga bikwatagana naye mujjukire Katonda yagamba nti omwoyo omubi gw'amaanyi bwe gubajjiranga okubalumba mu mpite nze mukkiriza nnyo Katonda era mubabuuliranga kubanga waddala
si byakusaaga bya ddala bwebiri, ensi eriko nnyiniyo. Ate n'ekirala ekyatugambibwa nga nakyo kikulu okumanya, amazima tuganoonyenga tugakolereko, kubanga ge gagenda okutufuula ab'eddembe. Kulikayo nnyo Ssaabasajja, Mukama atwongere emikisa, atuyamba, atulage ekkubo nga bwe wagamba, atulage ekkubo. Katonda omulungi ow'ekisa atubeere Mukama, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era, baffe omukuumenga. Amiina.